This is Ground Media UG. Godbase Entertainment. Engeri gye tuli abamu ku abo abasanyusa n'abamu ku abo bwe mulaba twasazeewo munaayi okuba nga tugaanibwa eri bannaffe abayimbi betagenda kuganga waayo fe abayimbi abamu tetuli kuyimba mu laavu mwe mulikolera abantu ebintu ebya laavu mutegeera kati mugeze muddemu mubikole mutya mubiyimbe tugaanibwa naye kati omuntu anaalyawa kuba tugezezaako okwagala okusigala nga tuyimba ku laavu si kikukweka tebakyamwetaaga baagala tomukweke abayimbi ne bagamba bannaaye ffe tetukyagala kuyimba tugala teffe tunaalyawa nti twegatte tunoonyeyo bapromota bapromotinga ekintu kino engeri ensi mbujja erisimayo bakusa abitegedde naye ffe batuganya okuyimba ku laavu engeri gye tuli abasanyufu bannaffe si basanyufu era naffe tetubadde lwakuba bavuddeyo engeri gye batulenze nnyo netugamba katujje omanyi omuyimbi brand nene ate alina osigala nga yeekuumiramu eyo brand obutaswala okusigala nga afuna akasente kakamutwaliriza situsobola kuvayo n'ogamba nze kamiliyoni nafunye Range Rover ate nkya n'ogamba bannange neetaaga kunsonderayo ku mafuta kati ngaffe abamanyi brand ebeegwa so weewaawo baba nogaba balaba tuli bangi kuliko bawriter kuliko abakulu bamulasa n'abalala bakyajja lwakuba bajja kubagamba ebyabwe kye tubadde tusaba bambi nze mu nsonga yange emu engeri gye tutali abasanyufu naffe tebatukkiriza kuyimba bulaavu obusanyusa eri abo abantu betwagala bemwagala oba tusanyuse n'abo baagala era tugenda kuyimba obuli ku situation omanye omuyimbi ensonga kati omuntu awansi yatugende tuddamu netukulabanga oyimba akayimba kalaavu ku stage owedde nze neŋŋamba kati kino ekintu tulina naffe okujja obbakaabirira ne tugamba omanyi tukoze tutya so yenna aliyeyo nga kino kikwatako Revolutionary Artists and Promotioners Unity twegasse batugambye baagala ennyimba 10 ze baagala okuwulira n'obuzannyo engeri gye ndi producer n'omuwandiisi nze emirimu natandise dde okufuna bapromota bandeeteddeyo bamanija tulina ku bayimbi abalina ku buyimba obuyabirako so mujja kuba mubuulira gye bujja naye nga kyekyo kisinga obunyuruza bannaffe bajja kwongirako awo n'okwogiragirako nammwe naye ngaera tiimu ekyaliyo banansonyiwa naye obuyimba bwa laavu tetukyabuleeta bafaani abaagala obwa laavu tetuli basanyufu just tetuli basanyufu tuzze kulangirira ennyimba 10 eza revolution tusirise nnyo kati tuyingidde mu struggle kyetulina okukozesa lyeddoboozi lyaffe ffe ng'abayimbi abantu banyigirizibwa nnyo naffe kitunyigiramu kati tutegeka ebivulu tebikyafuna kuba abantu bali bubi naffe tuli bubi abasanyusa si basanyufu ne bebasanyusa si basanyufu kyova olaba kati ne music atandise okubijja abantu ne laavu tebakyazaagala batugambye muyimbe ennyimba ezinunula eggwanga ensi nnyingi zinunuddwa nga zinunuddwa ku music why not Uganda kuba kati embeera ewaseninze ekintu kisusse obwojja n'omenya ennyumba y'omuntu nga tomukkiriza dde okugjamu ekikopo nga tomukkiriza dde okugjamu olugoye lwanaayambala enkya yiyi teeka ki ekyo tuli nsolo asenda nsolo ne gwe basenda nsolo twakya obuntu bulamu bwaddawa kuba omuntu okugjamu ekintu kye kitwala ki nojja n'osenda busenzi lwaki tebakola system nga wenaggulu we baali bazisenda ne basooka ne bagamba abantu mujjeemu ebyammwe oba wazimbisa emitayimbwa gijjeemu wakiri afune entandikwa nabwo omuntu n'omuleka ku zero neera tusirike bannange neera tusirike kino kisusse kati katuyite mu nnyimba tubyogere oba okitegedde
byogekuba naffe tunyigirizibwa. Of course tetulina ssente twatuuka oswala wano mu local down, tetulina kitulina ne corporate naffe tugisabye tebagituwa. Abantu batuyambyeko kati eno embeera tusirise nnyo etandise oyingira mu nnyumba yaffe. Nze ebyange ennyimba natandise doziwandiika buli wiiki ngenda tangayo oluyimba lwa kuba ndi muyimbi ate ndi muwandiisi ng'ogenda kumpaayo offer. Nze ensonga eyo natandika dde okuwandiika ennyimba ezisobola okutuuka ku mitima gy'abantu ng'ate zitaasa kalica n'eggwanga. So bannange tuli ku kaweerege, tuli basanyufu abatali basanyufu. Ne kano kankayiseewo manyi TV ziyinza obbisalamu kuba ezimu zifuna ssente ezo. It is a project. Ennyimba ezimu ze mulaba zikwata okukwata waliwo akagenderere okusuula music alina owaddala alina kyasobola okugamba abantu. Era bino bye tugenda oyimba tukimanyi tebagenda bikuba ku zi radio na TV, naye abantu mubinoonye mubiwulire. Tetwagala mukirize ng'ombe eriwo mbu tebabiwulira. Tusaba kuba biyamba ffe Uganda yaffe. Bw'ozaalibwa mu Uganda kati kambalageyo, bw'ozaalibwa mu Uganda it is your motherland. Okitegedde? Uganda yensi yokka nga maama azaala omwana n'atamuyonsa ate maama n'ayonka omwana. Alungamye bamuyana. Awannema nze mwattu mwansobera kuba bye mutukola bituka by'amaziga tusimba mulaba nga mutudde mu butebe ne mulinda bikule ate ne mujja mu bitema. Lwaki temutema bino ebitannakula? Mulinda atubakulize mugende mweyagale muwoza atwonoonye obutonde bw'ensi we mugoba abalimi we musakalina z'ennyumba mwe busungu. Nsooka okwebaza bannayuganda mwenna betuyita omuntu wa wansi nga ffe okubanga bino ebintu byenziza ennyimba okuva emabega ne bannaffe ababadde tebannabiyimba basituse ne bagamba kati tugenda kukola ki nti ebyange nze namanya tebajja bikuba kiva nze ne ku radio mulwawo okundaba ne TV kuba nyimbira gwe omuwagizi wange nyimba ekikuluma nyimba ekikutawaanya kituuke eri be kirina okutuukako. Naye mmwe ababadde befudde bannampulira zibi ku luno bweba mbadde muwulira Ndugga yekka kati n'abalala basituse bagambye tuli basanyusa naye mwagaana osanyusa omusanyusa ne mulowooza nti ate gwe tusanyusa anaasanyuka nga ffe abasanyusa tetuli basanyufu. Tosobola kuddira musomesa n'abanga empala agikuba ebiraka n'ogamba nti omwana anaasoma n'amusomesa n'ategeera. Sooka ow'omusomesa bye yeetaaga oluvannyuma ogende ku mwana asobole okuyigirizibwa. Mutegeere nti ekituleese wano tetuzze kunoonya kyakulya, ekyokulya tukifuna. Tuzze kusooka kulwanirira embeera embi eriwo kuba bw'olaba basenze w'omulubejje kitegeeza nange wendi bajja. Kino tekiriiko muto na mukulu, tekiriiko mukadde. Mwalabye omukadde yafudde, mwalabye abatulugunyiziddwa buli omu n'ababadde baweza Yesu akola ekkanisa baazisenze. Yesu yabaddewo. Muve mu bya Yesu akola musitukire mu mmwe maanyi. Kanisa baazisenze. Ekitegedde bulungi kitegeeza mmwe maanyi. Nze sijja kubagamba nti tuli ku 100 songs. Nzenzeka ndi nyimba 200 200 kitegeeza bano baba n'abalala nammwe saagala muza 100 butono obwo buli omubeera tugamba 100 ku buli muntu. Naye nga tetuzze kulwana lutalo kubavuma, tetuzze kubawalana, ffe tuwalana ebikolwa bya gavumenti ebibi bye tuwalana. Kyova olaba bye tuzze okuyimbako laavu bazindi nze nazigaana. Kulanze byali byannemanoonyera avu ng'ate gwenjimbiramu asuula ku lusegere gw'empaana ataye ekyokulya sikina kyemuwa. Kazi baano bano abali eyo. Nze nina Rozi yanziruka. Ono akabira nina Rozi, oli akabirani. So mutegeere nti embeera eno tusitudde wano okutugatta wamu. Twebaza mwenna abayimbi, nebeebaza ba producer, nebaza ba presenter, mwenna abali wano nti kino nze nali nakyagala dda. Naye kati musindise mulya mu ssubi. Olwaleero ntandikirawo. Bwe muba muŋŋamba leero zifulume 2 buli lunaku nga tukikola, oba buli wiiki nga tukola ki? Ate tunaatya gira tunaagenda mu nnyumba. Nga jjajja tanaba kujja. Ekirungi nti abantu abali eyo omulanga guviiridde wammwe. N'olwekyo ensonga gye njagadde ennyo okukkaatiriza nti bino si bya bufuzi.
wabula bya nsonga eziruma eggwanga. Omuntu wa bulijjo ali eyo, oba oli mulimi oba oli kikakati, ebbaala zonna eziri omwo munansana mumanye tezikyakola. Abantu banyiivu kubanga tewali engeri gyogeraku nga nti oli muyimbi oyagala kujjoola ngeraavu ng'ate tewali wakola ki. N'olwekyo muyimbi akyali eyo nga gwoloza kyenyigidde mu ttooke nkugamba nti obudde tobuzannyisa. Akaseera ke kano abakitandise bakitandise era tetugenda kuzikiza paka ng'ennyimba oba 10 oba 1,000 ng'eggwanga tuliterezezza. Munzikirize mpite kale tuyimbe nti omuntu wa wansi omuddemu omuntu wa wansi wajabeera omuntu wa wansi kayimba kendeeta omuntu wa wansi. Kakati bwe budde tubadde tuyimba luli ebintu byaffe bifaamu bikine faamu bagijjawo dda tekyaliwo ba ebikomera babibuuka. Kakati ensonga ze tugenda okuyimba zezino ezikwata ku muntu okutandika olwaleero ku muntu wa wansi. Mutukwatiridde ebbanga mulabye Abudumulasi okuva nga muli bato kakati kekadde Abudumulasi mubeeko kye mumugabana bakko era nkunga buli bwakadongo kamu buli luyimba lukyuse lujje mu kintu ekirala oyimbire ekyo ekikwata ku muntu wa bulijjo. Tutandika okutunuza emmundu awe waluma omuntu wa wansi. Nze oluyimba lwendeeta lwero era bwenva ngenda mu studio sebo nkube ng'omujulidde bagiyita omuntu wa wansi. Ennyimba nyingi nyo zingenda okuyimba wabula bafaani baffe mukakase nti nno ebintu ebituufu bye bino bye mulowooza nti temukyabiwulira. Kati budde buno nsaba muteekeyo amatu mbiwulirize. Pulezidenti wabakubye oluyimba lufeeko olulaba ku YouTube lujjeeyo luweereze ne munno kuba lukwatako ate nange lunkwatako. Naffe ffe nnyini tuguze mu ewantu we twagula naye obudde buno batugamba nti ate bagenda kumenyawo. Nze nali nagula awo emunyonyo nga kwotosipa naye era ngobawo ne bagamba izo ntobazi. Nze nno kyansookako dda kuva mu korona nenvaawo. Kakati ensonga ezo zennyini ze tugenda okukola ki okuyimbako bave mu bintu biri bibaddewo bakyabiwulira njagala mubiwulire ku luno by'ebigambo byabwe. Dr. Bitone. Ebibuuzo bingi nnyo naye ansa ntono nennema mu kusenda basenda baabo abagage baleka. Kakati mmwe abayimbi abeesisigiriza besiraba wano njagala bagamba kabikuse bino bifuuse by'ababaka kusayininga ku lupapula lujjamu muntu bwesigwa. Ng'omuntu ali eyo gw'ogenda okufuuka kalabalaba w'omuyimbi wo nti bweba tomulaba mu puroguramu eno kitegeeza y'omu ku babaka abaganye okusayininga. Nsuubira abayimbi mwenna okwegatta ku puroguramu eno kubanga abantu abatuwagira be bantu abo gye tusinziira gye tuwangaalira be bajja mu bivulu byaffe be bamama naaka ababeera mu butale babeeredde n'ababaguza omwenge. Nsuubira kamiliyoni bebekulu ne gurupu okubalaba wano kubanga muli bajjajjaffe ate embeera eno embi mugirabyeko n'okutusinga. So kituswaza nnyo ffe abavubuka ate okwogera nga mwe muli. Nsaba busabi siragidde mujje twogerere abantu ku nsonga ezitugattira wamu tuleme kugattirwa wamu mu kusanyuka kukka kuba kati eggwanga liri mu kukaaba amaziga agaddala. Saagala mugambe nti temugawulira oba temugalaba. Kino ekigenda mu ggwanga buli omu akimanyi kikukakatako oba olina oba tolina kuba nalabyewo petrol station gye baleseewo naye ate nga waliwo abatuuze ababadde basenga nga bawa n'omusolo. Buuzayo ekibuuzo kimu kyokka. Abantu abali mu Lubigi be balese obwavu mu Uganda. Abantu abali mu Lubigi be balemesezza enguudo obutakolebwa. Kati ffe katusitukiremu ng'abayimbi ennyimba 10 n'okusoba. Nze olwedde nasimbudde era nasimbula dda nga bulijjo mbadde nkikola. N'abayimbi mwenna mbakoola baproducer tubalina. Tuli basanyusa abatali basanyufu. Kati temutusuubira kuvaamu bisanyusa kuba tetuli basanyufu mutusuubire kuvaamu muliro. Dr. Bitone straight. Ndikewo omukulu yannize amanyi obubaka obuli mu nze kimanyi nti yannize munsuula mwagaveera temunfuddeko nze mumpisizaamu emyala ng'ate nze kitamu abalabirira so bannange ekiriwo kiri nti
nabagamba sentence ziri mu bwongo tuli ku mulamwa gwa kulungamya ggwanga nga tukozesa Revolutionary Artists and Promoters Unit. Kyensaba bapromota bye tuyimba mutuyambe bituuke mutwegatteko tuwangule. Kale kujjayo abayimbi mwenna abatali wano nammwe abali wano mumanye ekintu kimu kyekiri atabaala kyekirya n'owaawa. Tosobola kubanga omuntu w'omulubigi gw'obadde ogenda okuyita enansa nakole faamu ogenda okuyita ku big zone ate n'osanga mbu ye bamusenze gw'oli mu kunyumirwa osanyuka n'okitwala nti oli bulungi n'ogenda mu studio ofulumya ennyimba za laavu ogenda ziyimbiraani ng'abadde aziwagira asula bweru. Mujje tuyimirire tuyimbire bannayuganda tulwanire wamu n'omuntu wa wansi abantu bawagizi baffe babonaabona. Fe abayimbi biyinza okuba tebinnatutuukako oluusi naye mumanye nti ebituluma ebyaffe byakututikka misolo ng'abazza emisango naye kati ate bali basula bweru. Mujje tuyimirire kuba betulwanira be bawagizi baffe. Eri abakola polisi za radios ez'enjawulo programs ez'enjawulo ku radio ez'enjawulo ekyo bye bajja okukiddamu baprogrammers n'afuuka brand oba promote omugaso gwe gwa kupromotinga era atandikire wano talina kubeera mukuba naffe tetumwetaaga kubeera wano kuba talina kyagenda twongezaako wabula kyatwongezaako ng'akutte bino natuuka biteekayo awo promota bajja mulaba nga kikutteyo kati ate ffe ate tumwetaagizaki mutambuze ekintu kino bapromota bafuuke promota fuuka promota kale promotinga ekigambo ekyo kikubeeko nga kyekituufu nti ofuuse kiki kiko bannange omulanga si gwa kengesaha omulanga gwa bannayuganda ffenna era naffe tetuli bayimbi tuli bannayuganda ensonga eruma bitone eruma Andrew eruma Izonti yeruma ne jjajjaawo oyo gwe baasenze mu lubigi n'oyo gwe batannaba kusenda ensonga eno teri ku saha ensonga sagala mu gitume bitono ba Andre yaffe ffenna bannayuganda era Andre akugambye nti tetwetaaga bapromota twetaaga gwe munnayuganda kwongera bubaka busaasaanya eri abo bekikwatako basobole okulaba nga baddukirira amaziga ga bannayuganda. N'amazima amalala ku nsonga eyo ennyimba bambi zibadde zoonoona abaana baffe nga n'owo gyali eyo kati saawa zino tulina okuddayoko ku nnyimba musajja ze yayimba nga miliyoni nti byaki byansi byakuki so ne music industry yaffe ebiyitirira bwe tumukiraba nti wetuyimba ku bizibu ne solution zaabyo kimutereera ne bannange naffe byebyo kino tugenda gyoli ate abayimbi bangi okuva edda bwe bagezanga okuyimba ennyimba ey'okuexpressinga kyetulina ku mitima tulina tusomesa ffe tuli basomesa kati tosobola kumpa byakusomesa n'ekirala tulina eddembe okwogera mu nsi yaffe okuyimba kwogera just tugattamu bugasi ati okuyimba kwogera kati ate tugamba tulina demokrasi wano tukkirizibwa okwogera kati we banaatukwata kyekigenda okupuluvinga nti mu Uganda temuli demokrasi amagamba buli teri agenda gezaako kukwata muntu yenna kuba okwatibwa tekuliyo kuba ffe tetuli politicians we are here to just change the revolution on how artists have been thinking badde batandise okuyimba ebintu ebitategerekeka okitegedde so teri asobola kukwatako ku mulimu gw'okola profession okitegedde ensonga eyo katugimalirize bwe tuti abantu bemwalaba abaasibwa muwulirize bye bayimba abamu balabika baavuma naye ffe abatavuma nze bulijjo muwulira nnyimba binnuma biruma bannayuganda sivuma bwe tunaaba tuli ku mulamwa gwa kulumirirwa bannayuganda kuyimba bituluma bigende gye bali tebajja kutusiba naye bwe banaaba nga tubavumye buvumi nti bajja kukola ki so abayimbi mutegeere enjiya y'ennyimba Chameleone alina oluyimba baluyita motomoto leero temutidde kubabaninga omwoto gukakkanyizibwa n'amazzi so ffe mazzi agakkakkanya omwoso